Kadi ya tubirese byawe wano. Kubera bigayuliza mu maaso wano. Odoyi wataba nadda mu nsonga z'erubaga. Bano bebamu ku bawagizi ba Ronald Kiza Sserunjoji omukuba esimbyewo okukiikirira abantu ba Lubaga South mu Parliament omwaka ogujja. Bano bagamba nti omu ku babadde beesimbyewo Farida Mayanja yenyigidde mu kubba obululu okukkakkana ng'omuntu waabwe tayiseemu. Bano balumiriza nti Farida yakoze obuvuyo bungi obwaviiriddeko okulonda kuno obutatambula bulungi. Tenjagala okubuuza ssebo taata mu kitiibwa kyo. Omuntu w'NRM alina ssente nnyingi yafuga si yafuga. Bw'abadde ayogerako gye bali akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tanga Odoy abategeezezza nti tebasobola kusazaamu kulonda kuno n'asaba abawagizi ba Sserunjoji okugoberera ebyetaagisa. Twagala petition. So si kutambula wano ti nze nsinze oli yabba. Twagala petition ate petition nga diri credible. Tulyoke tu studying a petition eyo tugende mu maaso tuyinza okucancellinga results ziba provisional si final. Kuba kye mukola essaawa zino gamba nti nno babbye bacyanze tetubalina kulangirira kikyamu. Bw'amala okulangirira omuntu oyo gw'alangirire nti ye yawiininze mumusabe official declaration forms zonna ku buli kyalo eziraga omuntu oyo bwe yazawangula okutuusa we yatutte okuwangula okwawamu. Kibayamba ki muyina kuchalenjinga kyalo ku kyalo si kuchalenjinga wholesome. Tanga nnyonnyodde nti bakugoberera emitendera emituufu awatali kyekubiira. So si Tanga abadde musomesa wange kantekeyo petition tusalewo neda tukola mu buterevu mu transparency. Ebyo ngo bitaddeko bbali Tanga ategeezezza nti ebitundu ebitasobodde kulonda olunaku olw'eggulo bakulonda olunaku olw'enkya. Delegates conference ziri ku time course tulinayo ba delegates tulinde ku 30th fena tugende mu Nambole. Tulinayo cadres, tulinayo levels. Waliwo ba LOC3 chairpersons, waliwo ba district councillors, NRM district chairperson, LOC5 district chairperson, MPs, bonna ba delegates. Wadde nga vulugu mungi alabikidde mu kulonda kwa NRM, kino Dr. Tanga Odoy agambye tekigenda kubatataaganya era bakugenda maaso n'okutegeka tabamiruka w'ekibiina kyabwe sabbiiti eno. Mu kiseera kino Dr. Tanga Odoy yakafuna okwemulugunya kwa mirundi 3 era nga kisuubirwa nti bannakibiina abalala bakugenda mu maaso n'okuwaaba. Jocelyn Kibule, WBS TV, Kyaddondo.